Butolevu mbaliriza mwebale nnyo okutweyungako. Tuli ku Big Brother Uganda, tuli ku Flex Media Official, ndine muganda wange Sula Flexible. Because buli wotulaba tubaako n'ebintu byetukkaanyaako oba byetutakkaanyaako wakati waffe side eyo. Naffe naye nga mwebale kubeerayo banga tubulaŋŋanyeemuko naye tugira ne twekwala nga mumanyi ebyensi bitudde eno nga ensi yakuzoganya. Mulimu ki abassebo ne bannyabo abafunye ebizibu tubasaasira, abafunye ebirungi ebyenjawulo nammwe muyogeyoge katusubire nti ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Nze Big Bro Jamal ow'e Nakaseke, abantu bange ab'e Nakaseke mbaagala nnyo. Wamu ne muganda wange nsaba obuze ku bannayuganda. Kale tubaanirizaako nnyo wonna w'osinza okuba nga ate mutulaba abali ebunaayira mwebali nnyo okutwekuumirako Big Brother Uganda kw'ossa Flex Media Official. Amanya nze Sula Flexible, muganda nga wakutegeezezzaako tugenda kwogera ensonga nnyingi nnyo olunaku olwaleero, era ndi musanyufu nnyo okuba nti olwaleero tuli ffenna abaafunyemu obuzibu saba Mukama Katonda abasuuse, ate mmwe abafunye ebirungi muyogeyoge bannaffe. Kale agange nze Sula Flexible, watali kwebuza ku muntu yenna. Ensonga zibadde nnyingi zitambula naye of course tetusobola kubuusa nsonga ya Eddie Kenzo ne Honorable Minister Nyamutolo yesinze okutambula naye ennaku zino Kenzo alina kyakola ekyenjawulo. Ayagala simanyi oba akoppa oba its habit nti buli ayagala kiriki waliwo ogambidde wali nga tukyali off camera nti nkankutinke nakyogedde ddi watandika okutya okukolera abantu totayagala kukolera abantu saagala abantu balowooze nti batuba off camera omusajja ono musajja wa Eddie Kenzo bakyabukualifa yakosembayo kusala bakutunuulira naye nga Eddie Kenzo Edirisa Musuuza bannange wa bbeeyimu ebintu biri official simanyi kiki ensonga zogenda okugerako ziwera etuuse embaga yaddi nga 11 Novemba embaga ya Nyamutolo ne Eddie Kenzo ate okwanjula simanyi bagenda kikwasaganya butya naye nga bagenda kwanjula kwe kulinosoka oba bo tebanjulwa bagenda kwanjula ati jjukira ennyanjula yeeri ewaabwe tebeetaaga nnyo bantu bangi bayinza okwetaaga ba famire ate jjukira famire ya Eddie Kenzo batonotono okitegeera kati bayinza okwetaaga abantu nga 10 n'abeeri ne mutabagana then omukolo officially gujja beera Kololo. Kati Kenzo alinga mwana wa gavumenti kati Kenzo yali awo ekifo kya Kamiliyoni buli mukolo gwa NRM basooka tiikinga Kenzo Kamili takyabeerayo Kamili anti munnanfoosi balinga gwe bagoba era bamulaba mu People Party era bamulaba mu NUP era bamulaba mu DP era bamulaba mu NRM ebyo abantu batukesa ne babikoowa naye nga Eddie Kenzo kiki ekimuleetera okubanga essente zeeyongedde zituumuuse Nyamutolo muyise wa layisi Nyamutolo ate kati wokuba essimu Nyamutolo naye muyimbi okumulabako obulabi guest appearance buli kivulo agenderako kati ajjirako twasooka anti kati bano ababaka bebaawa obwa minisita bali mu ttiimu MK kuliko Lilian Abel oyo minisita wa disaster preparedness and refugees Baramu Barugahara oyo minisita w'abaana n'abavubuka Nyamutolo state minister for energy and minerals development abo kati sofa abasatu abo jjukira bonna bagenze nga bakola emikolo ewaabwe gye babazaala nga beebaza president n'abantu baayo okuba nti kati baafuliddwa baminisita Baramu yasooka okugukola ewaabwe Hoima eyo era abantu baali bangi Baramu agenda Lilian Abel n'agukola ekitukumu era abantu bagenda bangi nnyo kati Kyemmanyi ne Nyamutolo agenda gukola ewaabwe Nebbi kati Nyamutolo agenderako nga kiki atali muyimbi mami wa Daddy si muyimbi naye abantu bamwagala nnyo okumulabako nawulidde Eddie Kenzo kati sente zaalinnye mabega ko wali Eddie Kenzo wadde omupangiza ku miliyoni 8 kati ziri 11 esatu za Nyamutolo ekyo kye bayita branding mwefe twabagamba nga mutulumya ne Leema mwene Leema we yali yakafuna Dr. Amuza Amuza bagendanga naye babiri ku mikolo nga Leema okumukubira essimu ku weekend nti kufulumya mugole abadde akusaba miliyoni 3 nga ziri mu 6 ng'esatu zigenda wa Dr. Amuza nga baatulumya nga baatulumya abantu abo so kati Eddie Kenzo naye ali mu revenge time
ali mu revenge time buli kimu kyakola agezaako kulaba nga naye emipiira kati agivuga agizza gye gyava neze ekyo kintu nakisanyukidde ekisooka abantu baagala nnyo okulaba kati ku Nyamutoolo obadde okimanyi kuba we yali ekitigumu n'agamba nti nze Kenzo yasooka okugamba abantu oweewange nazze naye sikyayita nzekka bano bagamba aliwa tumulabe dakika 2 nga Nyamutoolo ayingiddewo kusi ate Nyamutoolo bane mu mafia nze niseyaga muwala mubanda ngooli anti kategwa abaana abakulidde ayina engeri wazi namazina n'agasiya n'aduka n'ata olwe naye Nyamutoolo mbadde simulabanga bannange namulabye ku mukolo gwa mama Nabbanja Kakumiro nazina n'atuuka time mbadde ne bapoozinga ye n'ata n'ayawuza dakika kati okwo kwawuza kuba dakika nga 6 nga bwayawuza ninga waaba ayingiza ki anti hazina bwati nakiye bakalicha yaabwe nga bazina ndowooza namulabidde video zadenga edakika nga 3 nazina wa n'ayanjula ng'abala dakika kati wayanjula wati n'abala 1 2 3 4 5 n'abikka bannange kale twafuna omukyala ffe twamaze Eddie Kenzo ye afuuse kirala kati by the way brand yeeyongeddeko ekisooka ekyokubiri omuntu gwali naye muvubuka omanyi kyo nakyo kikulu omuntu ekisooka ddala kati essaawa zino era bw'oyogera ku muyimbi aliko nyina be nali ŋŋamba ne mbagamba ekintu mukisa kirala Eddie Kenzo ayina engeri gy'abalamu emikisa gye ayina like tesijaga nti oba agibala naye ayina omukisa ali blessed nti laba mu kufuna wonna wonna era okufuna omukyala ate yafunye eki minister ate yafunye minister ate mu minister naye ayina favor by the way omuwala naye ayina favor nti abantu bamwagadde ng'ogyeko ekyokuba nti wa NRM ye muwala yekka ye mukyala yekka gwendabye omuntu gwendabye nga minister ayagalwa aba Nuupu aba NRM aba DP aba FDC abavubuka generation yaffe nga bonna bamwagala simanyi lwaki bwajja ku stage abantu bakuba enduulu bamwagala anti omanyi lwaki bakuba enduulu ebbanga lyonna ery'emyaka 6 Eddie Kenzo lyamazze nga ali mu buwuulu abantu bulijjo bamubanja waayi ng'oka atuuse owaayi ng'ozise omukazi aliwa omanyi teri kintu kitamanga ekyo kukubanja mukazi mu public omanyi lwaki abantu tebagenda ku mikolo gy'ewaabwe egy'ewaka oba tebagenda kumanyagana batya okubabanja omusajja aliwo okuze omukazi aliwo okuze kati Kenzo byonna yabigumira bamwagaza Lydia Jasmine n'asirika bamwagaza Kalo Nantongo n'asirika bamwagaza Pia Pounds n'asirika bamwagaza Hana Kalema Miss Uganda n'asirika bamwagaza Full Figure n'asirika bwe kwado kiwuliranga akoze nakiwulira ne matindi awo ku madirisa awo ng'oyambukirira awo bamwagazako Full Figure nti beeyagala ningoloza wakyo byonna naye mukazi it's okay ningoloza wakyo byonna babyogera nti baali balaba nga aluddewo nnyo okusetulinga omanyi kankubeka ekintu kimu baserebu bano balaba babeera mu limelight naye obufumbo bwabwe butambula si bulungi nze nja kugamba wano mu Uganda teri muntu ali mu successful marriage nga star olaba Bobi Wine oyo omulaba nti tumwesimisa ali ku kamera biki naye nabo balina ebibanyiga nga bba abantu era babiyitamu ziwano ojjukira ekyali mu 2007 agenza yali anoobye omusajja ng'amusuddewo Kamiliyoni kati akaaba takyali kati akamala nawulidde yakamala omwezi gumu n'ekitundu anywa bunyu talya kwe kukoga okwo kwolaba okuba nti mukazi we yakola ki yamukyawa yagenda aye n'omukazi naye amaliridde okumusaanyaawo yakoze ne YouTube channel agamba ngenda kwatula ebyama byonna bye batakumanyiiko naye gwe manyi kitegeeza omukazi gw'obadde omaze naye emyaka 3 oba 2 n'akeera ku makya n'agamba ngenda kwabya naye mukazi naye emboozi ya Kamili tujagireta lulala sula kubanga ye erabika ekyalanda ate empanvu nnyo abakazi bangi oba abakyala bangi abo ba stars ba celebrities na basirikidde ebintu bingi omanyi ekizibu abasajja ffe kizibu by the way era bwe weetooloola ennyo abakyala bo baguma n'abasajja tuguma kati batulugonya abasajja mu kasibise ng'akimanyi tolina gy'ogenda kuwaaba wakimanyi abakazi bakuba abasajja nze nja kubulyako waliwo omuyimbi w'amaanyi nnyo wa bandi omukazi we yali ayamuteeka ku katale yakumukuba embooka 10 oluvannyuma lwa nnaku 2 ng'amukubira ki simanyi oba baali bakola gundi baali bakola kalagaano ki ng'omukazi akuba omusajja
kyali kitwala bbanga ki simanyi oba contract yali ya myaka 2 oba yali ya myezi 7 naye nga buli week anywamu embooko 10 wali makindi awo ninga wanne kati omusajja tunasirika paka era omukazi obufumbo bwe bwasaanawo ng'omusajja akoyo okumukuba ate kalina wagenda ku sitaba kulaye ng'ogenze ekatwe ku poliisi oguddewo fayiro mukazi ankuba gwe wenna abantu tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsi nga Canada, America, German, Netherlands n'endala nnyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi ga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. abantu gwe batya okutululako obutunuzi ogenda okugulewo omusawo basasulira okulaba olina ne bizinesi makindi kumpi ziringa 6 abantu batandika omukazi oga nziguddewo fayiro omukazi ankuba okay n'asirika ne eventually bamala ne ba kale tebayawukana bali awo kyonna era kyenga kyetugambye nti obufumbo bwonna bulimu ebizibu. Temwegombesa Daniela ne mulowooza mbu ate Daniela muki n'abalala bangi abalinga Daniela abali eyo basita ab'amaanyi bakuba nti Daniela kirabika ye ate yasazeewo obusazi kwanje oba kuleeta ku ebizibu bye abiyeeta after all agamba takyalina kyakola ki kyafiirwa. So byobo bityo biri naye ng'ate wiki eno yennyini zitu wiki eno abasuubuzi basisinkanye di president ku Mande yabadde jjo lwabadde lwa nga 7 leero 7 bamusinkana 6 owaayi leero mmeka leero 7 leero 8 okay kakati bamusisinkana president naye ekikulu kya byonna ensonga zaagana okutereera tezisoboka kutereera simanyi kizibu ki kubanga nze ndowooza waliwo abawa president Museveni amagezi amafu toka owulirize sula ekintu kati kitambuza walaba njagala nkubuulire obukera ku makya abasuubuzi ne baggalawo amaduuka gaabwe nga baagala kubatereeza gavumenti yesooka okufiirwa ekyo kikkiriza gavumenti egenda kufiirwa omusolo oguyingira buli lunaku ku bantu abo tewali agenda kusuubula tewali agenda suubuza factory tebigenda kuvaayo kubanga gye babireeta amaduuka masibe ne stores zonna nsibe okitegeera nkadi nze nga Munnayuganda nti kyendaba however much government yeetaaga essente yeetaaga omusolo yeetaaga okubanga erina bye yeetaaga ottereeza abantu bano balowoozebweko abasuubuzi kubanga ekyokubeera ng'olese omusolo ng'ate bo bagamba gubanyiga ne bakera ku makira ne baggalawo amaduuka oba tolina kyosolovinze kubanga gavumenti ebegenda kufiirwa essente empitirivu ejjinja we beekalakaasa Kampala ne beekalakaasa Masaka ne baggalawo eggulu ne baggalawo olowooza kinaabeera kitya so kinawulidde nti byagaanyi tebyawedde president asobola okuddamu ku miitinga abo abamu abataasobodde kwekandaga kuva mu miitingi gye babaddemu kololo amaanyi abamu babadde batambudde nga bavudde mu miitingi abasirikale ne babakwata ne bagamba mmwe wacha wewe go back mpaka andi badde batandisa okuvaawo baswaza era omukulembeze ayogera mu mufuluma who are you whom could you ne bazaayo manya amagye agabadde wali eri ekkololo bagamba go back and sit please the president is still talking ne baddayo naye nga si bamativu anyway eyo tugiveeko ensonga bajja kutereera wizo yawaabidde Kamiliyoni ne Palaso ne Mayanja family ewa Alien Skin muti bakyamuwa mmere bamuyisa bubi mukazi we bamutwala bano yayogedde ebintu bingi olaba ku nsonga ya wizo sula sorry to say ensonga ngazi nnyo about Mayanja family Mayanja family nze nyina mukyali wange e Palaso okay era sifunangako mukisa nti oba nti tubeereko nnyo chattinga ne Kamili oba wizo naye Palaso is a friendly guy by the way ku bonna simanyi oba yo mwe bwe kiri side eyo naye Palaso ye muntu ali very friendly totabula so kakati
oliwo kutabula butabuzi olinga kati kireba je si kiki famire yabwe kireba je yagana n'okuziika nawe simanyi yawa ensonga ze nyingi naye Wizo mwe abatamanyi kintu kye bayita depression amazima matuufu muganda wange Wizo yeetaaga kuyambibwa. Ani abamuyamba gwe yateekawo? Tetuyinza kugamba nti oba ani abamuyamba mu nkole oba mu njogera etu. Teri muntu yeetaaga buyambi nga ye yeeraba nti yeetaaga obuyambi. Kati bamukwate bukwasi bamusibe emiguwa. Okimanyi osanga omulalu n'akugamba nti gwe mulalu gwe vaawo mpitewo. Kisooka. Ensonga ya Wizo eriwo eti. Wizo nkyakubuulira. Gwe muli wakirowoozezzaako ekyakusitudde Wizo ne kimutwala ku fangoni kiki yadagenze kuluma Kakola yatuuse yakalumye yatuuse nga waliwo abantu bangi ne yeebuzabuzaawo nenga kekabadde yabadde ayogera wabiwulidde ate byadde biwulikika era ekyo kise bayita depression kaliwa alina gwe yabuuziza Kakola Wizo yeetaaga kuyamba naye nti mu kuyamba bamuyambye batyawo waali. Ekisooka Wizo yeetaaga ssente. Ali mu financial crisis like ennaku emuluma. Nze nkubuulira Wizo yeetaaga ssente. A lot of money okuyimiriza. Wizo alina abaana. Yagenda n'afuna omukyala weeri waffe neighbor we Rwanda Sandra Teta. Abakyala omukyala oyo wa high life ogamba abakyala abakyala baba yine nika soke tutunuulira oyo ayagala obulamu bwa bbeeyi nyoyo gwempulira ayagala obulamu bwa bbeeyi ekisooka n'ekisembayo enjala akola za 10 wiigi ayagala ya miliyoni okitegeera obwo obulamu Wizo tasobola bwafoodinga kati mukadde kano okuva muganda we yafa Moses Radio nze mbuulirayo ekivulu kimu okuba radio yafa katugenda mu myaka si 6 Wizo we yali ayimbyeko. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 Nei, noti 757, noti 6, 26, 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Joko nti Chameleone alina erugogo, Falasa alina show cricket oval. Mbuulire ekivulu kimu. Oba Freedom City, oba Africano, oba wa nti Wizo yali ayimbiyewo. Ne Wizo yeetaaga ssente. Kati ebyo byonna biri awo. Nyina ekintu kye nalaba. Chameleone yabadde alabirira Wizo era yamuwa n'emmotoka. Yes, kye nalaba nga Chameleone awa emmotoka. Kyogamba tamuwa ssente zimulabirira. Ne Chameleone naye yennyini yeetaaga buyambi. Kwekisooka Chameleone ssente za spending nyingi ku baana b'okusoma mu America eyo. Nyingi. Okitegeera. Naye nga ye omuntu okola projects ze bimutwalako ssente nyingi. Kale ate koze okulabirira. Kubanga amazima gali nti Wizo baganda be bamulabirira. Falaso abadde ayiwawo nnyo mubiri ku Wizo okumulabirira buli kimu ekyetaagisa. Ate yagenze w'oli batakwatagana. Kati kyekyo ekizibu omanyi bagamba ssebusiru bwa njoka. Busannyinizo. Enjoka ekuluma ofe. Naye neetakimanya nti nayo egenda kufiira. Nayo mu lubuto egenda kola ki? Egenda kufiira. Kati ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Falaso yafunamu obuzibu ne alien skin. Kati fonna Wizo oba onoonya justice oba onoonya. Tewali nsonga lwaki. Togenda ate wa alien skin. Naye nyina be nanyiigidde nze. Kambabuulire mulimu abantu abali olaba fangoni it's okay mukozesa amasimu gammwe kiri okay naye kati omuntu yenna yakutte akatambi akasoose aka Wizo seriously waliwo omuntu gw'olaba nga olina omukwata okusinziira ku mbeera gy'alimu wadde munoonya content mwe baggayi
wadde munoonya amawulire wadde munoonya mukole mutya and I'm very sure olaba Alien engeri gye yali yakitinzeemu yabadde fine ye nga bw'alina reactinga teyayogedde yabadde ali okay olinga buli amukwata nga yeewuunya bwewuunya okitegedde yabadde ali mu kwewuunya Alien si mukwano gwa Weasel tabangako n'ennamba yayinza okuba tagiina tabangako era tetubalabangako from the blue kati mwenga mukwata firimu mwenga mukwata butambi because mwagala content naye ng'abo abaana nabasanyukidde wakaka twanditegedde tutya nabanyigidde mwanyi lwaki era mu kubeera nga obasanyukira okukwata okuexposinga Weasel embeera gy'alimu Weasel yabadde ako yabadde yeeyambula yabadde teyeeyambula omanyi otya nti oba yabadde akimye kabanga state gye yabaddemu embeera gye yabaddemu tewali nsonga yabadde alabikirawo nti Weasel tali yekka kati waliyo nsikini yeri obuyambi kati yabadde akima kye waliyo nsikini waliyo nsikini ogenda ng'ogenda kukola kolabo waliyo nsikini ogenda ng'ogenda kuluma kakoola waliyo nsikini teriyo basawo bagundi nti Alien lwakwati yakifuniddewo nti obaleka ngambe bana abaniga bajjeko kamera kuba asobola okwogera ne bazitopinga bonna naye Alien naye yabadde yeewuunya kagamba naye omuntu gwe siri mukwano gwe sirina kubanga siwandi bali twakitegeera dda nti Weasel oba abongako ne Alien oba akolako bwadwe si mukwano gwe tebanyumya after all nti oli brother we basula mu kibira kyokubanga basula mu kizungu tekitegeeza mu ate Alien yasooka n'oyambuka oti omugenzi kasiri eggwanga then Alien era balinga bali mu area y'emu naye yabadde yeewuunya gamba first expression ya Alien yabadde iraganga agamba naye akimye eki alina kyaleese ayo okitegeera okubanga sula omuntu nga Jamalu situnyumya tetubanga kuba mukwano siina simu yo nkumanyi ng'omuyimbi sula nkumanyi nga blogger naawe omulala yena nenzija from nowhere nkusaba ekifuba bwe nkugwako bwe ntandika okuseka bwe mbikabika bwe nti bwe nkola ki like gwakwata kamera tusooka kulowoozaamu nedda bali abaana obalaba abakamera abo baluga media baani bana ba Alien Skin ekintu kyonna songa kituuka kwali kati tukize mu perspective endala senga Weasel yazze n'ekintu kyonna nga si kirungi oba kiso oba ki najja kuba yatuukidde mu kifo kya Alien Skin omanyi omuntu nga si mukwano gwo temunyumya tolina na namba ye kamera tebalabangako wantu wonna nti oba mubonga kati omuntu najja from nowhere of course abaana babadde balina okuteekawo ekifaananyi bakwate si kubanga omuntu atuusa obulabe kuki ku boosi waabwe awo mbasapootinga but still kya security singa balabye nga Weasel embeera gy'alimu bandibadde tebamukwata walabye ne bwe yeyambukidde amadaala kiki ekituusizza Weasel Manizo okutuuka mu eyo embeera ekisooka nze nga bwe nkugambye Weasel yeetaaga ssente depression wakera kumachanga lawa bwati talinamu ssente zigenda kuba muti nga badde ayinamu abeeranga mu ssente kubanga emabegako wali radio nga tannafa Weasel yabeeranga ne million 5 wano mu Sox okay Weasel yabeeranga ne ssente Weasel yabeeranga n'obulamu obwesimisa buli muntu Weasel ng'abeera n'engoye ennungi Weasel ng'awunya bulungi Weasel ng'anaaba okitegeera ne bambi okuva muganda we yafa ate lwaki Weasel alimu eyo embeera nti iffe sijja kukyejjako iffe bannayuganda abamawulire ba YouTuber fe bannayuganda fe twagana okusiima Weasel nti muki muyimbi fena Weasel n'okuyimba nti ayinde ku stage ayina kugenda na muntu tugambye Weasel era kasa radio yafa abo ne batandika okugamba Weasel ennaku emulumye fena ne tumubrandingira nti Weasel abadde nnyongeza ya radio kana kikyokka kyokka ekigambo nti Weasel yali nnyongeza ya Moze radio kikusula mu depression egyo tasobola kuvaamu leero okay so kati bwe obuzibu nti bannayuganda Weasel baamulagirawo nti oli sitaka afudde gwe nnaku owedde Weasel bambi ali depressed naye kyonna kyekiri Weasel kyetaaga essaawa zino kuyamba nze mbadde olaba sente gavumenti ze yawa abayimbi mu federation eyo bajjako ssente oba mmeka oba miliyoni 10 batwale Weasel waliwo zigundi zetumanyi zirihabu waliwo gye mmanyi eri munyingi nnyo mu Kampala wano batwale Weasel naye nga tetunatuuka ku level eyo sula wadde ogambye kamiliyoni alina obuvunanyizibwa bungi naye alina ebizibu bye alaso alina okola ki kamiliyoni naye alina obuzibu bo nga bo bakole ki am not so certain okubeera nti nsobola okutuuka ku gundi ekkiriza nti basobola okulemerera okulabirira muganda muto waabwe anti Weasel tebaganye kumulabirira era Weasel tagwangako ddala Weasel tewalina teri wonna we bali bamukwatidde
nga Wizo oba yeeyambudde oba Wizo atabuse omutwe but Wizo alina obuzibu nga omuntu yenna yenna bw'anaasanga nga bwe nkugambye nti ekitawona Wizo olwaleero ekimutawaanya amisinga muganda we nti engeri gye baali babeera nga babeera mu manya ennyumba ya Neverland babeerangamu basatu ate nga babeeramu ne ku ssente babeerangamu Jeff Kiwanuka ali ng'abeera eri Wizo ng'abeera eno radio ng'abeera eno ng'olukubo in fact kyemmanyi eddiro lye lyali libagatta bonna okitegeera buli omu ng'alinako gundi ezize ne kati Jeff we bamufomya yoza eri waggulu wali wa Jeff oba ne batandika okulundirayo oba walundirayo mbizi oba nkoko simanyi naye nga nekibeera bwe ani alunda bo ba Neverland ndoza balundirangayo mbaata kasaba afulumya Jeff ebintu byo ne babisuula kasasiro ekyali ekisenge kye ne batandika okirundiramu embaata so Wizo kyetaaga essaawa zino kumukumaakuma kumugamba you know what Wizo oli star Wizo osobola Wizo kumutwala mu studio Wizo ne mumukolera music Wizo kumutandi kubeera nga alinaanya abantu abamuzaamu amaanyi ne kati ewali enskin gye yagenze talina justice gyagenda kufuna talina kyagenda kufuna kujjako okumuwa ebikoola alye ng'embuzi then bamale bamukwate nalabi bagenda ne mu studio baba bakoze bagenda kukola kati collaboration ya Wizo ne Alien Skin terina amakulu gye nsobola kuvaamu okitegeera tewali Wizo ali combination ndala yonna Wizo yeetaaga omuntu nga King Saha kyovula Wizo radio we yafa manager Kyagambiddwa Geoffrey manager Kyaga yagezaako nnyo okulaba ng'asikasika Saha namugamba Saha muganda wonna tofiiriddwa muganda waffe naye jangu osooka okube wano era bakola akayimba ke bayita Mpalaavu abantu bonna attention neekomawo bambi Saha bambi ndoza kati batambule ne Wizo naye waliwo ebyabaawo muganda wange sayagala kuyogera wano ku kamera naye tebyali birungi Saha n'anyiiga nagamba nsigale nga ndi solo kanyimbe nga bye mbadde nnyimba King's Love yange entertainment sijja kwegadda ku Good Life kubanga waliwo bye minnengedde mu maaso ebyo nga tujja kutabuka nnyo so tusigale Wizo aba yeetaaga kakolabo ajje tukakole naye nga tetugenda kubanga tetugenda kukola combination ebaddewo eya radio ekyo n'akivaamu so Wizo n'asigala awo ayimbyeko n'abantu ayimbako Satetu ne Spice Diana ayimbyeko n'abantu naye nga tekivaayo tekijja so Daniela tujja kudda tumuwa abantu kubanga emboozi ya Daniela naye Daniela munyiivu Daniela ebintu byawandiika ate tasuula tazikiza fetulinza tubuulire ku bya Robert Kalamagi eyafiire wa Chameleone yakirimu oba teyakirimu weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards bakirina ba housekeeper gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 759386 ne noti 75559193 ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.